ku bwakatonda nga bw'oyogedde ku mwami oli emabega bw'ogambye nti ebintu byamusobera. Abamu twafa dda nga tuli mirambo naye nga tukyatambula lwa Katonda. Abamu kufa yaliwo, ffe bamu kubaawona ku baana be baasibira mu konteyina enamukola mu north UFM. Abaana ba UFM ng'oyagala okumanya obulumi obuli mu Buganda, yogera n'omwana yali mu UFM, yogera n'omwana yali mu FEDEM. Muzeeyi nga tumaze okuyingira, Dr. Atutegezeza Kayiira yagamba afande Patrick Wamala gwe baayitanga mugongo wansi, era mu kisisita yali musajja wa mutawaana nnyo, tatendeka ne batendeka, takuba miggo ne bakuba yakubanga nnyo ku president njagala okukonyeza abaana abajja okujja okukola naawe. Bwe nkulonze nga commanding officer wange gwe tugenda okubeera naye, era nga tujja kubeera kugamba security ye basically ba bodyguard be ba escort be. Era afande Wamala yajja n'atulumba mu kisisiita n'atugamba nti kaakati okuva ne leero mbatwala ofuka mukama waffe okutwala wa mugenda kutandika okubeera abakuumi ba Dr. Atutegezeza Kayiira. Olw'obukodyo bwammwe bwe mulaze, olw'ebyo byonna bye mulaze, training zammwe ze mukoze, tulowooza nti muqualifyinga nitweyanza ne batutwala. Naye bwe tubeera ensambya ng'era wedda bw'oyogera ssebo nti abamu ku ffe tulina bwino ow'omunda, abalala boogera bye basanze, abalala balina bwino ng'ate bamugye ku balala nga naye mutuufu. Naye okukakasa nti afande Ensi Egulamirambo dda yali ku bodyguard ya Kayiira, kankwera linaapu yaffe bwe yali. Afande Patrick Wamala ye yali CEO waffe ensambya ku maka ga Kayiira mu kikubo ekigenda mu gundi mu estate yali ya Kalidinaali. Musiru Wangalanga yali staff sergeant ng'akola naye. Albert Makaka yali private. Ronald Nsonzi kalinga kakaddogo, twakayitanga kaddogo nga kato nnyo. Afande Ensi Egulamirambo nze kennyini naliko, Patrick Kigundu kakati mugenzi, Musisi Robert situmanyi gyali, Golola Peter Kyobe ndoza namwogedde dda, kwegamba yali line-up yaffe. Twakeranga ne tukola emirimu gyaffe, nzeyi ne tumukuuma. Naye abaana bonna bazze batokomoka, abaana be baadiisaaminga ne babajjako emmundu nga tuyingira Kampala, nga n'abamu tumaze kugaanga Kampala maze n'okuyingirwa ne baba rounding off excuse me, ekisugu bawa bakutte, babazize gaba, babajeemu amasaati nga babalinga babbi. Yali enteke yange mwe nali kabisa, nga balinga baki babbi, balinga babbi. Naye jjukira abantu abangi kye batamanyi nti NRM okutandikawo Kayiira ye yasooka okugenda mu nsiko. Abantu bangi nnyo balowooza nti NRM yasooka mu nsiko. Nedda ssebo si bwe guli. UFM yasooka mu nsiko. Then ne beegattwako kugamba oluvannyuma lw'obutakkaanya bwe muwulidde, then ekibiira ne kisasika. Era Museveni okutandika obwa Museveni bwe, missoni eyali erubiri mugijjukira eya 1982. Tugenda mu lubiri, tukwate olubiri. Museveni ne bamugamba agende ku Radio Uganda banawusinge. Museveni mu kifo ky'okukola ekyali kimutumiddwa okukola yaweta koona. Time we yatwalira ne bakaggwa nga abakonvinsi nze. Owulidde ssebo?
bwe batuuka eyo Kaggwa ekyaddirira mwakimanya era bamukola ki bamutta lwaki Kaggwa bamutta Museveni yennyinyi yayogeranga ng'amaze okutandika ekibiina ekyo n'agamba nti nze ne bwe nfiira wano Kaggwa ajja kusobola okutuusa abaana ku mwisho Kaggwa ajja kusobola okukola ki okutuusa abaana ku mwisho naye olw'okumwekengera nga bamaze okukozesa Kaggwa n'abalala bonna besimenye basobola okukonvinsinga Abaganda tusobole okukozesebwa ng'akadaala n'okutuuka ku ssaawa ya leero omusaayi gw'abaana Abaganda mungi oguyiise omusaayi gw'abaana Abaganda mungi oguyiise tukooye okubeera nti ffe tukozesebwa bukozesebwa ng'akadaala era oluyimba olwo omwami olwo lwayimba erinnya lye munansonyiwa Obuganda abatukozesanga madaala nenduwuliriza nebinsobera naye ekibuuzo kiri nti gwe byakusanga wa okufa kwa Kayiira kwakusanga wa kakati bwe tuba tuli ensambya olwo muzeeyi ali Minister of Energy Dr. Ndutankome Kayiira gwe njogerako bamuwadde ekisiikirize kwamba house olwo muzeeyi n'asaba ennyumba ennene ne batumuvinga ne batutwala e Nakasero e Nakasero we twasulanga ng'ekikomera ekyaffe kyekyawula ewa Kigongo era nga tuli ba rivals even then muzeeyi okubeera nti yali musajja nga olwedde bamuwadde obwa minisita okubeera Minister of Power and Energy era nga babodegaadi ba Kigongo emirundi mingi bagezaako okwagala okutucokooza era waliwo olunaku amasasi lwe ganyooka emisana tukuga nze nnyini afande Ensi Egulamirambo nze nkikubulira nga nkikukakasa nti waliwo omusirikale wa Kigongo eyali ava emulaga eri wansi yava eri emmanga nga ali bulungi nnyo atuuka ku geeti ewaffe n'atandika okwefuula atamidde n'akuba amasasi mu bbanga essaawa eyo Dr. Ndutankome Kayiira yali atudde mu kompawundi wansi eri ng'ayogera n'omwami Sserwanga Lwanga mumujjukira Dr. Ndutankome Kayiira nga tebannaba kumukwata kumuakuzinga treason Sserwanga Lwanga yasooka najja ewaffe Nakasero n'amuzza ebbali n'abako byamugamba tetutategeera mirundi mingi muzeeyi we yalinganga alina baayogera nabo nga tumubeera kumpi awo ne boogera ku mulundi guno muzeeyi yatugamba nti abatabani nti mumpeemu akadde nina ebye njagala okwogera n'omwami twakitegeera luvannyuma nnyo nti Sserwanga Lwanga yali azze e Nakasero kuwoninga muzeeyi nti weegendereze abasajja balabika bakuseetinze bagenda kuakuzinga treason nga nzirayo kuoli omwami yali akubye amasasi mu bbanga nabuuka geeti yali yafutirozanga musango buwanvu nenjibuka nenzira ebweru nemubuuza kyayagala ekyabadde nemugamba nti nkutadde chini ya ulinzi emundu gisuule n'agaana okukikola nemubalula mu vivi n'agwa ku ttaka militare nejja nemusiba nemutwala kati awo kyessamanya oyo okwetamiizatamiiza yali agezaako kwagala kuba muzeeyi nga bamugezaako okumukozesa oba yali atamidde ekyo tetwakimanya naye ennaku nga 3 maaso nga Sserwanga Lwanga amaze okugenda muzeeyi yagenda ng'ekabalagala kwa Fulandani nga watera okutuula nga amaze emirimu gye era nga emirundi egyo gyonna tuba naye nga twekengera era ye bwe yatuulanga watudde ffe ne tusaasaana ekitundu ne twemulula abalala ne balowooza nti tugenze naye nga lwaki kubanga twalinga twekengera nga tutya abasajja bano bayinza okutulya essaawa yonna naye ku olwo
muzeeyi Kayiira yagamba nti abatabani olwaleero nti ng'endako n'omuntu omu yekka kyamuzeeyi toyinza kutambula wekka wadde yali boosi waffe naye nga naffe tumanyi okulemerako tumugamba muzeeyi nedda obaye togenda kutambula wekka nti kale kangendeko n'ababiri koffe kale muzeeyi era baba bali akwafu London nga bamuteeka chini ya ulinzi nga bamukwata nga bamutwala muzeeyi ekyamuganya okubeera nti ffe tugendanga gurupu yatambulanga naye konvoyi ye kwali kweraliikirira nti abantu ba civilian bayinza okufiira obwereere olw'ensonga nti muzeeyi twali tumwagala nnyo on top of it gwali mulimu gwaffe kale nga tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti tumuprotectinga ekiro ekyo naye bano abajja okumuteeka chini ya ulinzi of course bali resistance babagwako kiyiifuyiifu